Amachaago olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 June 2026 gabuutikidde ennaku amaziga ebiranga ate wamu n'ebiwoobe mu kibiina ki National Unity Platform okuvannyuma kw'okukakasa omu ku bannakibiina ki NUP nti abadde afudde era n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Wabula ono nga takoma kubeera bubeezi munnakibiina wabula ng'ono abadde mukyala w'omukulu John Damulira. Ono nga yawambibwa mu mwaka gwa 2020 oba 2020 nga ne gye buli eno takubwako liiso. Wabula ekisinga okunakuwaza ky'ekyokubeera nti mukyala wa John Damulira avudde mu bulamu obw'ensi eno olunaku olwaleero. Wabula nga bukya bawamba bbaawe nakati tamanyiwa bba gyali. Kyokka naye mukazi wattu Mukama Dunda amuyise olunaku olwaleero. Omukulembeze w'ekibiina ki NUP National Unity Platform Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo n'awa obubaka obulaga okubagiza kwe eri famire y'omugenzi ate era wamu n'abakulu abalina akakwate ku John Damulira wamu n'omukyala avudde mu bulamu bw'ensi eno. Bobi Wine agambye nti yafunye amawulire g'okufa kwa mukyala Sarah Nantumbwe, mukyala wa Comrade John Damulira eyakwatibwa we yali atundira mu dduuka lye oba yakwatibwa ku dduuka lye we yali atundira spare parts ewa Kisekka mu mwezi gwa 11 mu 2020. Wabula okuva omukulu ono we yakwatibwa ne gye buli eno takubwangako liiso. Bobi Wine agambye nti mukyala wa Damulira afudde ng'alina obulumi ku mutima olw'ensonga abadde tamanyiwa bba gyali ne gye buli eno. Era ng'obulumi buno apparently that many families of our disappeared know far too well. Nti era ng'obulumi buno n'aba families endala ez'abantu ababuzibwawo babumanyi bulungi. Case in point, ekifaananyi ky'olaba ku screen kya John Bosco Kibalama wamu ne mukyala we. Ojja kujjukira mukyala wa John Bosco Kibalama naye yafa n'ava mu bulamu bw'ensi eno nga tamanyiwa bbaawe John Bosco Kibalama gyali olw'ensonga ye yabuzibwawo mu Juni wa 2019 paka nakati bakyanoonya wa John Bosco Kibalama gyali talabikako. Kati ekisinga okubeera ekyennaku kyekyokubeera nti ne mukyala Nantumbwe Sarah Damulira mukyala wa John Damulira naye avudde mu bulamu obw'ensi eno. I have received the sad news of death of Miss Sarah Nantumbwe, a wife to Comrade John Damulira, who was abducted from his spare parts shop in Kisekka Market in November 2020 and has never been seen again. She has been carrying the pain of not knowing what became of her husband, a pain that many families of our disappeared know far too well. Many families of our disappeared know far too well. Miss Nantumbwe's death has brought back memories of Miss Monica Nabukenya, who also passed away just a few months ago in November 2025 after enduring a similar ordeal following the abduction of her husband, Comrade Kibalama John Bosco, on Mother's Day in June 2019. It's a pity that both ladies spent years hoping and searching for answers that never came. May Miss Nantumbwe rest in eternal peace. Bobi Wine mu buwandiike bwe mbadde nkusomera mu Lunyaanyimbe agamba ekisinga okubeera nga kinakuwaza nti bakyala b'abakulu ababiri abaabuzibwawo bavudde mu bulamu bw'ensi eno wabula ng'emitima gyabwe gijjudde obulumi olw'ensonga babba baabwe baabuzibwawo ne gye buli eno tebalabwako. John Bosco Kibalama yabuzibwawo 2019, John Damulira yabuzibwawo 2020. Mukyala we avudde mu bulamu obw'ensi eno. Omukyala amanyiddwa nga Nantumbwe Sarah Damulira. Tugenda mu maaso n'okuba nga tukungubagira wamu n'abafamire
ya Nantumbwe Sarah Damulira ate era wamu n'abafamire ya John Damulira naddala akaseera ke bayitamu ekiseera kino wamu n'ekibiina ki National Unity Platform olw'ensonga si byangu n'akamu n'akeddagala. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Kati nno nga tukyali ku kibiina ki NUP National Unity Platform, muyambi wa Bobi Wine oba muyite personal assistant we omukulu amanyiddwa nga Sharif Najja oba gonze okuyita Don Sheriff mumujjukira bulungi yalumbibwako mu makaage mukyala we Mama Kyeyune n'atwalibwa n'abuzibwawo okumala ennaku ezaali ziwerera ddala oluvannyuma n'alabika ate n'akomezebwawo oluvannyuma omukyala oyo yateebwa. Kati nno omuyambi wa Bobi Wine omukulu Don Sheriff olunaku olwaleero avuddeyo n'awandiika ekiraamo kye wabula kino ng'akitadde ku mikutu emigattabantu wabula ekiraamo ekiwandiikiddwa omukulu ono kyewuunyisa ne ssekwewuunyisa yenna. Agambye nti gye buvuddeko abadde ng'afuna obubaka obumutiisatiisa era n'agamba nti tajja kukkiriza abantu abo bamuleetera okutiisatiisa oba babadde nga bamutiisatiisa okukozesa okufa kwe basobole okubaako ne bye bakufunamu. Awandiise n'agamba nti singa wabaawo ekintu kyonna ekiba kimutuuseeko tewali munnabyabufuzi yenna akkirizibwa kuba ng'ayogera ku lunaku lwe olw'okumuziika oba ku mafaage. N'agamba muleke okufa kwe kubeere okw'amazima okujjudde ekitiibwa wabula si lunaku lwa bannabyabufuzi kubaako byabwe bye boogera n'okuyisaawo ebikwatagana n'ebyebifuzi. Kati nno wansi n'ateekawo ensonga n'agamba nti abantu benzikiriza oba benzikiririzaamu okwagala okuntuusaako obulabe n'okutya kwendimu essaawa zino n'okuba nga ntuuza ya lukugunyu bannabyabufuzi be baagala okuntuusaako obulabe. Wamaze n'awandiika wansi n'agamba nti njagala eno mugitwale ng'ensonga enkulu nkiddamu tewali muntu ayina lukusa namaanyi gakyusa ebyo bye nnaamye kababeere ba famire yange. Wansi n'agamba nti Mukama abakuume. Oyo nkugambye ye personal assistant wa Bobi Wine era emirundi mingi baamuyigganga ebiseera Bobi Wine byali talabikako nga balowooza nti yamukwese mu makaage oba nti yamulina. Ebigambo mu lulimi olunyaanyimbe kale kambyanguye tuveewo. Agambye nti caution, lately I have been receiving life-threatening messages and I refuse to allow those responsible for the suffering of others to use my death for publicity. If anything happens to me, no politician should speak at my burial. Let my funeral be time for truth, dignity, and respect, not political speeches. The people I believe want to harm me are politicians. NB, no one, I repeat, no one has the right and powers to dishonor my wish, not even my family. Stay blessed. Ebyo nebiteebwako omukono personal assistant wa National Unity Platform President Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omukulu amanyiddwa nga Sharif Najja aka Don Sheriff. Awo nno nga tuvuddewo omukulu amanyiddwa nga Umar Magala mumujjukira bulungi nnyo emabegeeri y'omu ku basajja abajja ne beesimbawo mu kamyufu ka NUP okubeera nga atwala ekifo ky'obwa MP bwa Kawempe North wabula ate oluvannyuma Nalukoola n'abakuba akalulu era n'atwala kaadi. Kati omukulu ono watafunaawe yagenda maaso n'okuba nga yeesimbawo still ku kaadi ya NUP n'awangula obwa kansala owa 5 owa Kawempe. Wabula wetwogerera omukulu abasajja baagala kumusuuza kifo wabula yavuddeyo ne yeekubira omulanga n'okulaajana n'alaajana n'agamba nti bannange nedda si mulundi guno bannange nedda. Olwaleero kize wano in court mu Chief Magistrate e Kawempe e Kananya nga tuzze omulamuzi okutunula mu nsonga zaffe kubanga twawangula akalulu mu bwesimbu mu bunakanyi. Omuntu gwe twawangula akoze ebintu bingi nnyo okuva bwe twanominatinga
agamba nti akakiiko k'ebyokulonda katunominatinga mu bukyamu olw'ensonga nti tetwagenda wa commissioner for all, olw'ensonga nti tetwagenda official official yasayininga bubi. Njagala okutegeeza bannakawempe nti na appearinga before a commissioner for all, and that is council Wandera Ogalo, era yampadde na affidavit ye, ne official agent wange yansayiningira bulungi, kubanga tugwe tusobola ogamba okya nti no teyasayininga bulungi omuntu nga tomumanya ate nga ye akuwadde affidavit agamba ono nze nakkiriza okubeera official agent we. Bintu bingi ebikoleddwa mukimanyi bulungi we twanominatingibwa bagezaako tuddikibisalinga, era abamu bammemba ba National Unity Platform Equal Power Movement oba babawandiikirwa ne balangiira abayo bye baagala. Bino saagadde bibeere mu nzikiza kubanga ebintu bye nakola byonna nagoberera amateeka. Bwe baalemererwa mu kakiiko k'ebyokulonda bazzeemu ne bawandiika ebbaluwa mu Gwokuna nga basaba akakiiko k'ebyokulonda kaleme kuwaayo linnya lyange libeere gazetted, nga basaba ekitongole kya Kampala Capacity Authority kireme kundayiza. Ebyo byonna Katonda n'atuyamba ne tubiyitamu, amayengo ago ne tugayitamu paka lwe bafayirinze petition nga bagamba nti bino batugyeyo balayizeeye omuntu ataweza na bululu 2,000 nga agamba nti bamulayize. Ekyo njagala okutegeeza bannakawempe nti sigenda kunyigirizibwa kutuuka kweryosa oba oli awo nkole n'ebitasaana. Oyo ye mukulu amanyiddwa nga Uma Lumagala agamba nti abasajja bamwekiise ng'omwana anatta nnyina, ekifo kye yawangula mu butuufu baagala kubanga bamufutyanka n'okumuvuvuba bamusuuze. Kati mukaddeke kamu omukulu gw'olaba ku screen tukyali mu kibiina ki The National Unity Platform. Oyo ye mubaka wa Makindye East Honorable Ali Nganda Mulyannyama yavuddeyo n'akawaŋŋamula wiiki eno yennyini. Yagambye nti tagenda kupapa kuteeseza ku fulo ya Parliament. Yagambye nti ye yeetaaga okusooka okwetegereza ensonga nga bwe zitambuzibwa. Agamba nti kaagira ateeseza mu mawulire, ku TV, radio, zino nkubo za Parliament bannamawulire bamutaddeko akazindaalo awajja kuteesa. Naye ku fulo ya Parliament si kyekiseera. Yagambye nti kaagirenga yeetegerezaamuko ebintu nga bwe bitambula, si kulwanga alinnya ku fulo ya Parliament ate n'atomera. Omukyala gw'olaba ku screen eddakiika eno ate era mukaddeke kamu n'ebifaananyi ebindi byenkugattiddeko y'embeera eyabadde wali e Kalangala district. Mu butongole banna NUP batandise dde okubanga bafeffetta akalulu ka Woman MP owa Kalangala. Ojja kujjukira ekibiina ki NUP kyalonda omukyala muganda wa Helen Nakimuli. In fact ekifo kya Helen Nakimuli kye baagala okujjuza. Kati omukyala oyo gw'olaba NUP yasalawo okubanga efuna muganda we gwe yakwasa kaadi ya NUP nate asobole okuba nti abbinkana okufuna ekifo oba entebe eya Woman MP Kalangala district. So omukyala oyo amanyiddwa nga Nampala Irene yatandise campaigns mu butongole era yatandise okubeera nga ayita mu byalo ebyenjawulo usaidi eyo eya Kalangala, bitundu by'Ebumanye. In fact namulabye Bumanye, ekyalo kye bayita Bumanye we yagenze maaso n'okubanga akuŋŋaaniza abawagizi be n'okwogerako gye bali, wabula abantu bayongedde okwongera okulaga nti bayimiridde ne NUP n'okubeera nti bajja kumuyiira akalulu. Si bavubuka, si bato, si bakulu, si bakadde, bonna bayongedde okuba nti baradinga behind eriyo omukyalo ono Nampala Irene yagenda maaso n'okuba nti akwasibwa kaada y'ekibiina ki The National Unity Platform. Ate era mukaddeke kamu ne bamuwadako eddusu ne bagamba nti oyo yajja okubeera nti aleeta obuwanguzi. Nga tumaliriza, poliisi ya Uganda yakutte abantu 2 bolaba ku screen. Banno be balowoozebwa okubeera abamu ku baali mu kabinja akaali ku pikipiki ensambya ne bazingiza omusajja omukozi mu Riverside Forex Bureau ne bamunyagako ensimbi obukadde 45.
mu emitwalo 18,146. Obunyazi buno bwaliwo juzi nga 6 omwezi guno gwennyini gwe tulimu, era poliisi mu kuyiga abanyazi yazudde ne pikipiki kwe baali batambulira era nga baali bataddeko ennamba enjingirire UMA 655 GK. Kati ate ennamba plate gy'olaba abakwate in fact ye Kamoga Yuda eyeyita Sparta ne Kayabula Anodi omuvuzi wa boda boda. Police ekutte ne pikipiki UMA 602 KK erowoozebwa nti yemu kuzaali zikozesebwa mu bunyazi buno. So abakulu babakutte dda era okugombebwamu obwala kwakoleddwa dda saawa yakuba nti babitebya. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.